Alright. Tukwaniriza nnyo ku Big Brother Uganda yore kubanga otulaba Big Bro Jamal wendio sila bonchild wali tuliwo kutusaako ate ensonga awoli wenyini wezikusanga mawulire agaliwo gasindi Sanyu gabutikidde Kampala ne Uganda yonna. Sindi Sanyu King herself yakamala okugunda Lugogo Cricket Oval. Lugogo Cricket Oval agikubye n'agijuza kuba tekibanga wakoze record mu Uganda nti mwana muwala yavuddeyo yekka nayerega mu kintu eky'abasajja kyasobola okubanga ate omusajja kimulema n'okumulema. Bingi bize bibeerawo naye nga ye Sindi Sanyu akubye Lugogo Cricket Oval kubanga rugby ground omwana mulenzi Fikfa Mike yagikuba n'emwegaana. Bangi bagigezezaako naye ate ono yakuba Cricket Oval n'agijuza. So nno ensonga eziriwo mu ddiiro olwaleero nti za mwana muwala yeefunidde olulenzi kubanga abadde atambula nga taagala nnyo okwanja nsonga zino, naye tunoonyereza era nga byebiriwo ebitambula mu ggwanga lyattu Uganda mu nsi ya entertainment nti yafunye omulenzi ono ayitibwa Joel Atuku Ayuke weeyongulu musajja nzaalwa okuviira ddala mu Arua district era nga ayina ebintu bingi nnyo byakwasaganya. Mwana mulenzi ono ayina emyaka 36 era nga aludde by the way ali nnyo mu entertainment kubanga ebintu mwatambulira omwo naye nga akozeko n'emirimu egy'enjawulo olw'ensonga nti azze yasomesaako yali lecturer e Makerere. By the way ina good profile this guy bw'omwegendereze nnyo. Film actor azanye ku movies, azanye bina Uganda, yazanyako ku filimu ya Koni yali mugundi ya Koni eyo yagizanya nabeera nga ate agitambuliza ddala bulungi nnyo. Bagiyita yazanya ku filimu gye bayita Battle of the Soil, n'agizanya n'agisawali. N'azanya ku filimu gye bayita Order from Above. Eyo Order from Above yali ekwasaganya na Koni, yali nga main actor, n'agizanya n'agisawali wansi. Omusajja ono photographer, mukubi wa bifaananyi, okitegeera musajja mukubi wa bifaananyi era bwegendereze nnyo aze akuba Sindi Sanyu ku gundi ze zisinga beerawo zonna naddala eza music. Events ze za music. Sindi Sanyu oyo musajja yakuba ebifaananyi bye. Ffe nga ffe abagoberezi abanoonya nti kati kino kyekirina okutunuuliza abawagizi baffe tubale tujja tumuwekkaanya era nga bali so closed. Myezi nga 3 emabega yayagala ayatulwe ayatiikirizibwa oba kugamba na proposinga n'agamba naye lwaki nange ate tonteeka competence gye bayita nkusibiddeawo. So finally waliwo amawulire agavuddeyo yamutaddeko empeta nkusibiddeawo n'amugamba yes kati nkwawudde mu bali abangi bonna boolina. So omwami ono ekintu ekirala kyakola kansala abalwadde ba AIDS abasinga mumumanyi. Yes, counselor, he's a counselor, counseling abantu ab'enjawulo. Omwami ono nakibanyonyole kiri ekya lecturer yaliko lecturer e Makerere. Tetutamanyi tetunaba confirming oba akyaliyo oba yavaayo naye nga yaliko lecturer e Makerere. So nti azze alina profile ennungi azze akola wabula kyetutegeddeko ekirala ayina abaana babiri era nga yaliko mufumbo. Sina kindi oba akyali mufumbo ekyo nakyo kikyali awo naye nga mu bintu by'obufumbo yayingirayo dda eyo family already yagirimuko. So Sindi Sanyu mwana muwala all the way from Mumbai n'agamba no leka nange olwaleero tusobole okubeera nga tukwasaganya ensonga zino. Bangi abazze bekuusiza ku Sindi Sanyu nga bwatwala abasajja nga bwakola atya avuddeyo n'ajjayo omusajja we n'agamba ono ye musajja wange wuuno mubalaze tewali kugamba nti ate simanyi olwaleero mugenda kukola bwe muti olwaleero mujja kugamba kino mugambe kiri. No, omusajja we yamugjeeyo obubaga nga bulaga yamugjeeyo n'agamba nti yes ono ye musajja wange mumulabe tewali gamba nti nno ngenda kuddamu okukola kino ABCD. Omusajja musanyufu nnyo era nga ekirala ekisembayo ategerekeseeko ko bwe wetegereza mu videos ez'ennyimba ezitambula ezimu musajja kati oba oli king herself oba kati ono ye queen dancer naye kati musajja naye tugambe king dancer naye nga mu lulimi olwangu vaccine abeera ayimba mu nnyimba z'abayimbi, azina mu nnyimba ez'abayimbi ezimu. So abeeramu nga vaccine
yes ekyo kinakyo kyakola bwebale nnyo webali eddala omulabi waffe oyo yesindi Sanyu eyewangulidde omulenzi atuuku omusajja oweeyo aluwa okubeera nga akikwasaganya tujja batumwongera 1-on-1 tugenda batumufuna tumubalire naye nga ge mawulire agaliwo mu Uganda ne Kampala mu entertainment okutwaliza awamu nti oyo ye yavudde ku lujja sindi Sanyu mu kutwaliza awamu kati agenda kubeera mufumbo weyongera subscribing atannaba webale kwegatta ku family